Sabiti ewedde minisita wa Kampala Betty Kamya yasinkana abatembeyi b'omu Kampala ku nsonga y'okubatulugunya n'ensonga endala ezibaluma ng'abantu naddala eri abo abakakalabiza emirimu gyabwe ku nguudo z'omu Kampala wakati. Muno bwe mwava olutuula lw'olwaleero era nga olukiiko lwa KCCA lutudde bukubirire okutema empenda okumalawo ekizibu kino oluvannyuma lwa minisita Betty Kamya okuyimiriza abamu ku bagambibwa okuba nga batulugunya abatembeyi ku nguudo mu Kampala. Nawulidde essanyu okulaba nga minisita ali mu lukiiko ali ne bebayita bulijjo abamenyi b'amateeka abatembeyi n'agamba obutembeyi tebumenya mateeka. Okusinziira ku bakansala bano abatuuse n'okumenya amannya g'abamu ku bakwasisa amateeka be bagamba nti be beenyigira mu kino bategeezezza mu lukiiko nti nabo baali bakubiddwako n'okutyoboolebwa abakwasisa amateeka mu kitongole kino ekya KCCA kye bagamba nti tebagenda kukikkiriza ssaako n'okuvumaganya ekitongole kino. There is Wampamba, there is Mukalazi, there is Katu, there is Muyimbwa, there is Kabitu. Jemba naddamu nansanga ku kaleerwe wali ng'ali mu kitundu ekyange ng'omukulembeze kyenkolamu ne muga lwaki oyola ebintu by'abantu era Jemba ne yeeyisa mu neeyisembi n'ankwata n'ampalula ku koolasi. N'olwekyo bwe kibanga tuyina abantu bakawuula mu KCCA abatuuse n'okutuvumaganya mu kitongole nga KCCA tulugunya abantu abo bwe tutabakwatako ne tutabakolako na mukono gwa kyuma tuba tulyazamanyiza abantu abatulonda. Lord Mayor Elias Lukwago ategeezza bannamawulire nti basizza kimu nga nkuyege nti bano basimbibwe mu kkooti ya KCCA bavunaanibwe singa okunoonyereza okuli mu kukolebwa akakiiko k'ekikula ky'abantu ku lukiiko lwa KCCA kaluma bano ku bikolwa byabwe. Naye ekyokubayimiriza nga tukkaanya nakyo kaakati nga tulina okutya nti omuntu yenna gwe bayimiriza nga minisita ye yamuyimiriza kati watuwabira atusinga naye ng'ate abantu abo bazze emisango baakuba abatembeyi bazze babatulugunya babajjako emaali yaabwe bababbako ensimbi bateekeddwa okukangavula. Nti wadde bano bakozi baffe ba mu kitongole aba enforcement naye ekikolwa kye bakola ekyokutulugunya abantu okubakuba n'okubasambasamba kikolwa kya bumenyi bw'amateeka era tulagidde prosecutor waffe wano ku KCCA atwale emisango mu kkooti. Ku Lwokubiri Sabbiiti ejja olukiiko era lusuubirwa okuvaayo n'etteeka eriruŋŋamya abatembeeyi bano, etteeka erigenda okuluŋŋamya abakwasisa amateeka mu kitongole kino nga wano ofiisi egaba emirimu mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority nayo eweereddwa sabbiiti emu okuvaayo okunnyonnyola bano engeri gye baweebwamu emirimu mu kitongole kino. Abamu ku basuubuzi ababadde bamaze okufuna amawulire g'okukangavvula ababatulugunya oluvannyuma lw'olukiiko baliko bye batubuulidde n'essanyu lye balina. Bino nze ndi musomi wa Bayibuli. Abaana ba Misiri babonaabona ekimala naye obudde butuuse gavumenti erowooze ku kino. So nze ŋŋamba gavumenti nti obudde butuuse okutegeera nti bannansi be bantu baayo. Batugamba nti kati ffe tuli ba vendors aba wansi. Betty Kamya bwe yayogera yagamba nti akola ki bawadde ba mu paaka kati nze owa wansi mba ngenda kukola ntya. Katubawo ennaku nnya era ne bagaana otwanukula ne tusalawo nze kennyini ne bannange ne twetikka keesi kati keesi eno yevuddemu ebibala bino. Omubaka wa Pulezidenti mu Kampala Farida Mayanja nga naye abadde mu lutuula lw'olwaleero wano wasinzidde n'asaba wabeewo ekikolebwa nga abantu bano okumala okuwambibwako ebintu byabwe ate tebasibibwa nga n'ebintu byabwe tebaba baakuddamu kubifuna. Ekinnuma ku mutima kubanga omuntu bw'omusanga bano abantu abakolera ku street bamufuna mpola because omuntu yeesobola kizibu nnyo okwala kuki n'okutambuza ebintu bye but bw'oba omukutte ng'omuggyeko ebintu bye do not penalize. Tomu penalizing, tomutanza penalty ate n'okumusiba n'omusiba. Bano era bagenda kuweebwa enguudo kwe balina okukolera nga kw'ogasse n'okubawa ebiwandiiko ebigenda okubakkiriza okukolera ku nguudo zino ezinaba zigerekeddwa ekitongole kino ekya Kampala Capital City Authority. Bakansala 19 be bawagidde ekiteeso kino ng'omu yekka Burhani Byaruhanga yatakiwagidde bano kusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe emisango gye bayinza okuba nga bazza. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, ageesiga